Syonna gy'osinzira okubanga okyekuumidde ku Preacher Media TV tugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi era tukwebaza era tukusiimira ddala. Yes, omuyimbi amanyiddwa nga Sarah Shoti. Omukyalo ono yavuddeyo nga embeera eri bubi. Omukyalo ono yavaayo ne yeegayirira abamu ku bayimbi mu industry okusobola okuba nga bamukwatirako asobole okuba nga yejjanjaba olw'ensonga nti yali talina bulungi ssente, ekintu ekyabalema olw'ensonga nti buli omu yali alaga nti embeera si nnungi ate buli omu ng'alaga nti talina, ate ne kijjamu embeera ya quarantine kati awo buli omu n'asirikira ddala. So ekirwadde ye nga ye omuntu kibadde kimumalawo nga talina yadde 1,000 naye nga yeetaaga okuba omulamu, ate ng'akugamba ye mukyala mukozi naye olaba agwamu amaanyi n'aba nga talina kyasobola kwekolera. So kiraga nti ekirwadde kyadde kimuli bubi. Naye omukulembeze ng'ayita mukulu amanyiddwa nga Balugahara Balaam yasobodde okuba nga muwa oda okuba nga bamutwala e Nakasero asobole okuba nga afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Oba okitegeera, ffenna tujjukira kyekimu omukulembeze kye yakolera ne mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Lagu olw'ensonga nti naye hospital bills zaali zimutabuseeko n'avaayo n'aba nga asobola omuyamba era n'atereera. Yes, tukkiriza nti omwana ono amanyiddwa, omukyalo ono amanyiddwa nga Sarah Shoti, essaawa yonna ajja kuba atereera era ng'addayo mu mbeera ze eza bulijjo okusobola okuba nga aba mulamu ng'asobola okwekolera. Commentinga, likinga, subscribing.